lu interreligious Bannaddiini wansi w'olukiiko olutabenjigiriza mu ggwanga lu Interreligious Council of Uganda batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe ekisangibwa ku luguudo ssenteme Mengo mwe bayise okuwa obubaka bwa Ssekukkulu n'obw'omwaka omujja. As families gather in homes, places of worship and communities to mark the festive season and the passage into a new year for all, we extend our sincere wishes for peace, for well-being, and God's blessings to His Excellency Yoweri Museveni and Mama Janet Kataha Museveni and family, and to every Ugandan. Ssentebe w'olukiiko luno era Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asinzidde wano n'asaba abakuuma ddembe okwewala ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu nga bakola omulimu gwabwe mu kiseera kino ng'eggwanga ligenda mu kulonda kwa bonna. Ono avumiridde obuvuyo obwaliwo mu bitundu by'eyiganga monna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenze okwenjezaayo akalulu akamutuusa ku ntebe y'eggwanga omwatuuka n'okufiira omuntu. The road to 2026 general elections is already being burdened by incidents of violence and intimidation that awaken painful memories for many Ugandans. We have received reports of political activities, including opposition gatherings in places such as Katakwi, Gulu, Mbalala, Fort Portal, Kawempe, Mukono, and other towns turning tense and chaotic, leaving citizens fearful and communities unsettled. The tragic loss of our life in Iganga owing to election campaigning is very unfortunate. These acts of violence are unacceptable, undermine the integrity of the electoral process, and erode public trust in institutions mandated to protect citizens. Bannaddiini era basabye gavumenti okulaba nga basomesa bonna batuuka ku ssa eri okufuna omusaala ogwenkanankana. Obugulumbo obuli mu nsi kati ku misaala okwekalakasa kw'abasomesa kwe twalaba ennaku si nnyingi eziise biraga nti wateekwa okubaawo ebikolebwa ku misaala gy'abakozi abakolera mu bitongole bya gavumenti. Bano era balabudde abavubuka okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi naddala mu kiseera kino eky'okulonda ssaako n'okulaba nga tebatunda kalulu kaabwe. Tukubiriza abavubuka bagaane okwekkiriranya okulimbibwalimbibwa n'obulabulabu obutaliimu kantu. Abavubuka tubagamba munywere mugume nga eno naffe bwe tubawolereza ate n'okubasabira tubasabira. Ye Apostle Joseph Serwadda avumiridde kiwamba bantu n'agamba nti omuntu bw'abeerako omusango gw'azizza amateeka gagwanidde okugobererwa. Tugamba nti ebyo bikome. Uganda ekooye era eteekwa okukomya okuyiwa omusaayi oguyiise gumala. Mu ngeri y'emu bannaddiini bano basabye akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nga keewala kyekubiira yenna mu nteekateeka z'okulonda zonna so nga n'abantu ba bulijjo balabuddwa ku ky'okusaasaanya amawulire agataliiko mutwe na magulu. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Bannaddiini wansi w'olukiiko